ne South Africa munaye bana baniga abesudi byabakwata mu ano mu kufuna visa ndo zabatekamu okwengeri y'omuzannyo zanyo ngenzo okumala onone passport nga bali babikoze atolo ne baba sawa 24 kale sawa 24 ate nkyalwa mukaaga baba tebakola bali okategedde kyokasho yancha kitegedde kati baya kuongezebwayo wategedde kati sho yakongerayo tugamba wa date kyonna kyekiri kiba kya one love era lujja tuuka era lugenda tuuka ekikulu kyalina tulina gimakinga happening omanye abantu beebo waliyo eyo akuba ennyo kerere edda atulagiteekayo kubanga ajuka bali bagula tiketi zaabwe okitegeera kati ate boto za baza mu story njagala ogendera eddala ku kaalo ke tumwasamire bulungi anabeerawo ate nawo abeera mu kamotoka ati buli wafuna parking wa parkinga naye ye tisha tumaze omumwozaawo takyalina kyatugamba byebive waliani skini tebisanyusamu yadde n'akamu era nga wenjogerera n'ekivulu kye South Africa bakisazizaamu Bobi Wine ne Babi mbayina maaso awo Faridah Nakazibwe naye talubuzeeko Bruno K naye muyina maaso awo Juli muteesaasira bannange mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaaviire ero mugimpeere like era neesaba gwe yenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo munnange alieni skin oluvannyuma lw'okusazaamu nkwakyo festival ebadde egenda okubeerayo ye n'agamba agenda kwetegekera kuba yagijje ku Abitex munnange abadde yatutegezezaako nti n'agenda giteeka busaba naye munnange busaabalawo kiraga nti nawe tegenda kubeerayo teriiyo bagiganye nti ebusaabala walina kubeerayo mikolo nga mbaga birthdays kugamba bintu bwebityo naye nga munnange ebikwatagana n'ebyo buno byabayimbi bivulu biki tebiriiyo munnaye omukulembeze waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabigaanira ddala ate ye munnange Juli muteesaasira muyina maaso wano era nga wenjogerera ali mu Uganda bananga abaana basanyuse oluvannyuma lw'okumala akabanga akanene ennyo nga tebalaba ku taata naye munnange Juli muteesaasira ate ye munnange mukyala we tayise naye jjukira Juli muteesaasira ye musajja oli omukyala ye mukyala naye tayise naye oba buzibu ki byebyo munnange libadde essanyu gyereere nnyo oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'abaana tebalaba ku taata naye munnange Juli muteesaasira ntunuddeko okuva we yatandikidde okutambula paka ne waatuukidde mu Uganda ng'omukyala waffe taliiko ye munnange alaka Uganda yagikooyera ddala teyeetaaga kumanya mpozi okuggyako nga yaganye kamera bannange byebiri mu sayidi ezeeyo tukwaniriza munnange mu Uganda yaffe ate ye mwana mulezi Bruno K munnange olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga mutabani we jjukira twakava mu mazaalibwa ga muwala we ono Brera naye n'olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga mutabani we ono bwe yasooka okwegana mu public n'agamba si mwana we naye munnange ate ebyagenda okuva mu DNA ng'omwana nga kiragira ddala nti we munnange ekyabadde awo taata bannange biravulavu nga byo birigamba nga byo bibabuuzizzaako obutuuliro naye munnaye mami w'omwana ono teyalabiseeko ekitegeeza omukazi yavayo n'agamba nti ye ne Bruno K ekibakwatagana kiri ekyo kiri kimu kyokka mwana naye mbwe byalaavu biki byaggwawo nti yayina
ayina bbaawe ate ne Bruno K naye ayina omukyala we ne munnange kyandiba ekituufu kuba ebifaananyi byonna ebifuluma ebyabadde ku mukolo ogwo kiragira ddala nti omukyala ye Vanessa taliiko wadde taliimu ate bye biri mu sayidi ezo. Ojjukira omukyala Faridah Nakazibwe yavayo n'ategeeza n'agamba nti ye ayagala bawala bokka teyeetaaga balenzi wadde. Munnange twalowooza nti nno byakusaaga naye ekintu Faridah Nakazibwe yali akitegeeza era nga munnange emikolo gy'ebbathide nga gigenda mu maaso Faridah Nakazibwe teyalabiseeko yadde kuvaayo n'agamba nti munnange Bruno K nga wooli mu kinywi kyange mukwano gwange munnange omwana wo omwagaliza amazaalibwa amalungi pe yali akitegeeza Daira Yugi munaye ne girlfriend mbalina maaso wano katusooke tubalabe anti ebiravulavu bibawoba bibaze eno bibaze eri banange lava enyuma oba bambi Miki musajja wattu ali ku kine mwana muwala oli omuwala buhala kasooke mbateereko wano Daira Yugi banange love. Yes, I'm also. This is not a queen. What am I? She's a queen. And me, I'm a prince. I'm a papa. You remember what Prince said? I'm a papa in a quarter kingdom. I'm not prince. Say it one more time. Don't Mortal Kombat. Can I sing for you a song? Go ahead. I don't love you anymore. Really? Just go back where you came from. I will. I'm kidding. Smile. Yeah. Byebiraavu bituwuuba munnange ne bo bajjaji bakuno basaanisidde okugamba munnange halagira otandika okulya obuyembe era munnange Daira Yugi bamugambye kwogeza n'osumagira ono omwana n'addayo nga tafunye lubuto tujja kutenda bujega bannange byebiri ate mu sayidi ezeeyo gaza amawulire bana ye Bobi Wine ayina kyatugamba wano ayina kyagamba mu abasajja abeera n'abaana b'abandi ne mutayagala kazi bwoba omwana ng'omukuba buli omu mukazi wange mulungi mukuba embaga engeri gye bawana omukazi kati ffe tuli basajja omukazi tumuwana bwana bwanyuwanyu omukazi bwolaba nti mulungi asaanidde omwana w'abandi oba omwagala mugambe nti nkwagala nga n'ebikolwa kw'otadde mukuba embaga naye asiima agambe munaye gundi ye baddala njagala gaata amawulire ag'ennaka agaliwo munnange ye Hon Ssengirinya Muhammad mabegakaawo nabalekerako nga bagenda mulongoosa naye ate munnange olunaku lw'ejjo ebifaananyi bino byasibye bitambula nga biraga nti embeera gy'alimu mbi nnyo era etiisa ddala munnange era ebiva ewa Mr. Update byo si birungi n'akamu mawulire gennyamiza naye katongere omuteeka mu ssala ate munaye Mukama amuteekeko ekisaakira naye asobole okuba nga assuuka ataddemu akakkala by'emirimu gye munnange addemu atuweereze ffe omanyi abamu yali atusanyusiza ddala ate bwenkujje bannange k'obuteero ne Nakiitsa omukyala Bindeeba bannange nga laava eno ebawuuba naye munnange kyakalaava eno enyuma nga wafunye omuntu akwagala kambateerako ka vidiyo wano katono tweyongereyo mu maaso.
Temuyina kye mutugamba munange wali wona abagamba nga abagenda kwekyawa it will end in tears munange ba mikwano tongedde obalumize ddala nti noffe twali tetusaaga twali tukitegeeza teye munaye mwana mrez Alien Skin akombye kwerimaga munange nze sigenda kuvayo kwetondera katonda ekigambo kinayogera bunnoki nebaza sitani nenga tujjukira Alien Skin ono okuva olunaku yavayo nayimba akayimba nti nebaza sitani munange obulamu bwe bwatandikira okusasuka yiyo kwacho festival yiyo bichi kwegamba bannange byosi birungi naye yakombye kwerimaga muziki nali njogera nali nkitegeeza sigenda kola ki sigenda kwetuna nenga munange tujjukira mukama katonda wa phone muntu wantondo kati ye munange Alien Skin oba yali asaaga oba yali tasaaga kamba teleko ka video namwe mbyewulirireko mpale nilifuza sitani Episembiza sitani yonambirina kiteza n'ekifaananyi ekituufu ekya sitani era mwene nyenyo sibatwala mukemebwa bamanyi kyo basitani yenze mwana ne Buganda mwana oba sibuka ne bakafuula topic boy ano topic nene ejo simembu na kinene kyalanda bwekityo kati kwagava netonde ko manyongo gwene boy bamwe bonna mugere mugambe oyo namwe bakulira ndino kibanda yalabye tubatumanyira namwe naye mmwe sawa.